Mumbozi yaffe n'ey'olunaku olwaleero tugenda kulaba engeri Vincent Oti gye yatirimbulamu abantu ng'ayagala okukakasa nti emmundu zaabwe tezaatalagga, n'engeri Joseph Kony gye yattamu Vincent Oti. Nkwaniriza Zirubega Ibrahim Kasinga, obula nkwebaza egyo gy'okwasaganya. Tuwerabira okukozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent okusobola okubeera nga weeziyiza ensiri obutakuluma naddala mu kaseera nga tunneeyingira mu katimbako. Mu 1995 omwezi gwali gwakuna ennaku z'omwezi nga ziri 20, abayeekera ba Lord Resistance Army nga badduumirwa Vincent Oti Lagone nga yali Deputy Commando w'abayeekera bano bayingira Trading Center ya Atiak tekako na Atiak Camp ne batirimbula abantu. Okusinziira ku kiwandiiko ekyatumwa Remembering the Atiak Massacre nga kino kyateekebwateekebwa aba Justice and Reconciliation Project aba The Liu Institute for Global Issues tekako ne Gulu District NGO Forum bategeeza nti mu kutandika abayeekera bano aba Kony baali balina enkolagana nnungi nnyo n'abantu ba bulijjo. Abayeekera ba Kony bano aboogerwako aba Lord Resistance Army batandika ebikolwa byabwe by'okulwanyisa gavumenti eyaliko myaka egy'ekinana nga giggwako n'ekyenda nga gitandika, era ng'enkolagana yaabwe n'abantu b'omu kitundu ekya Atiak yali nnungi. Abayeekera bano aba Kony baali tebawamba bantu ba bulijjo yadde okubatta, nga kye bakola babasaba busabi kubawa byakulya n'okubasaba abaana baabwe okubanga babayingiza mu ggye lyabwe wabula abo ababeera baagadde. Wabula ate amagye ga gavumenti aga National Resistance Army gaali tegalina nkolagana nnungi nnyo n'abantu b'omu kitundu ekyo. Aba NRA baali bakwata abantu bano ne babatulugunya nga babajjamu amawulire agakwata ku bayeekera ludda wa gye bali. Wabula ebintu byatandika okukyuka oluvannyuma lw'endagaano eyateekebwako omukono ng'ennaku z'omwezi 3 Juni 1998, endagaano eyali ey'emirembe wakati wa gavumenti ya NRM tekako n'akabondo ak'abayeekera aka Uganda People's Democratic Movement. UPDM nabo baali balina eggye lyabwe eddwanyi eryali liyitibwa Uganda People's Democratic Army, era nga bano baakola ekibiina kyabwe kino emyezi mitono nnyo Lakwena naye n'atandikawo ekikye ekya Holy Spirit Movement. Uganda People's Democratic Army okusinga mwalimu abaali ab'amagye aba Uganda National Liberation Army nga bano baali basibuka mu kitundu ekya Chole. Endagaano eno gye baakola ne gavumenti yali egamba nti abalwanyi b'eggye lino bagenda kuteekebwa mu ggye lya NRA, era okusinziira ku kiwandiiko ekyabagibwa ekyali kiraga enkolagana gye baali batandiseewo bano kyali kiraga nti ebikolobero byonna aba Uganda People's Democratic Army bye baali basoose okukola wakati w'88 n'ekyenda omwali okutulugunya abantu n'ebisigadde bagenda kubasonyiwa, era nga bammemba tekako n'abalwanyi ab'eggye lino abali wakati w'50 n'omutwalo abakkiriza okubeera nga bayingira mu gavumenti eno baasonyiyibwa awatali kuteekebwako musango gwonna. Endagaano eno ng'ekoleddwa, embeera yatandika okukyuka wakati w'enkolagana y'abayeekera ba Kony tekako n'abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo beeyawulamu, abamu nga basobeddwa olw'ensonga nti abamu ku bantu mu kitundu kino baali balina abaana baabwe abali mu ggye lya Kony ate nga balala nabo balina abaana baabwe mu ggye lya NRA. Abantu abamu baasigala nga bawagira abayeekera ba Kony ate abalala ne batandika okuyamba gavumenti nga bababuulira ebikwata ku bayeekera na ludda wa gye beekwese. Abaakola okunoonyereza wabula bakkiriziganya kimu nti enkolagana eno yateekebwawo yaleetera amagye ga musajja mukulu Kony okubeera nga ganyiigira abantu ba bulijjo ne batandika okubavunaana olw'okuba nga bayambako amagye ga gavumenti nga babawa amawulire agabakwatako. Kino kyaleetera amagye ga Kony okudda ku bantu ba bulijjo ne batandika okuba nga babakola ebitagambika, era ng'abantu ba bulijjo abasinga obungi baakakibwa okubeera nga badduka mu byalo ne bayingira akatawuni aka Atiak, nga muno mwali mukubiddwamu n'enkambi aba NRA mwe baateekanga abantu abatali bamu. Atiak Trading Center amagye ga Kony we gaagirumbira kwaliko ab'amagye ba NRA abagikuuma abawerera ddala 15, ate y'enkambi yali erina abakumi ba NRA abaali bawera 50. Kigambibwa nti amagye ga Kony gaalumba ekitundu kino ekya Atiak essaawa zaali 11 ez'okumakya. Ng'emmundu egenda maaso n'okuseka
ekibinja ekirala eky'amagye ga KONI kyalumba Atyaka Secondary and Technical School. Mu Trading Center, amagye ga KONI teekako n'aga gavumenti gawanyisiganya amasasi okumala essaawa 3 nnamba. Era essaawa zaagenda okuwera 2 ez'okumakya nga kyeraga kaate, ng'amagye ga KONI bwe gasobodde okusinza amaanyi amagye ga gavumenti. Olwo nga bamaze okusinza amagye ga gavumenti amaanyi, abayeekera baatandika okubeera nga bakola operation ezaali zisembayo, omwali okukuma omuliro ku busiisira ateekako n'okuba nga baluutinga ebintu by'abantu. Abantu abaali basigadde mu busiisira bwabwe weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Abantu abaali basigadde mu busiisira bwabwe abamu baabatta abalala ne babakwata. Olwo munda mu ssomero eryali lirumbiddwa, abazigu bano baagenda mu bisulo by'abayizi ne bajjayo abaana ne babasimbisa layini mu kompawundi nga tebannaba kubeera nga babakako okubagatta ku bantu be baali bamaze okuwamba. Olwo ebiwayi by'abantu ebibiri bino bye baali bawambye omuli be baasanga mu Trading Center ateekako ne mu nkambi ne bana abaasangibwa ku ssomero baabeetiisa ebimu ku bintu abayeekera bano bye baali baluutinze, omwali sukaali, obuwunga bwa kasooli teekako ne butto n'ebintu ebirala. Bano bwe batyo baabayingiza ensiko era baagenda okutuuka akafo akamanyikiddwa nga Kitanga ng'essaawa ziri mu 5 ez'okumakya. Bwe baatuuka wano baabawulamu ebiwayi bibiri ng'abasajja ateekako n'abavubuka abaali bakuze babateeka mu kibinja kimu. Olwo abaana abali wakati w'emyaka 11, abakyala abaali embuto n'abayonsa nabo ne babateeka mu kibinja kyabwe. Wabula ekibinja kino mwe baateeka abakyala n'abaana bato kyaddamu ne kyawulwamu ebiwayi bibiri. Abaana ab'obulenzi abali wansi w'emyaka 11 babateeka bokka n'ekigendererwa eky'okubatendeka nga KONI ajja kubafuula eggye mu biseera eby'omu maaso. Era nga bano baali badduumirwa musajja mukulu KONI Butereevu teekako ne OT. Ate bo abaana ab'obuwala nabo babateekateeka nga bano bo omulimu gwabwe gwali gwa kubeera nga basanyusa abadduumizi b'amagye ga KONI. Vincent OT okubeera nga yali mumativu nti abasajja be bakoze omulimu gwe yali abagambye okukola, yavaayo n'ajja ayogerezeganya n'abantu bano abaali bawambiddwa. Mu kwogera yabategeeza nti bulijjo babayisaamu amaaso ne bakolagana ne gavumenti, era mu bigambo bye yabategeeza nti bulijjo bategeeza ng'emmundu za KONI bwe zaatalagga tezisobola kutta, nti wabula olwaleero agenda kubalaga nti emmundu zino tezaatalagga era zikola bulungi. Abasajja babalagira beebake wansi era nga batunudde wansi. OT yalagira abakyala okutunula n'enkaliriza awatali kutemya era n'abalabula nti singa abaako gw'alaba ng'atunula ebbali agenda kufuna ekibonerezo kya kuttibwa. OT yalagira basajja b'okubeera nga batta buli kiramu ekyali kibasaawo wansi era bwe batyo ne babasindirira amasasi awatali muntu yenna yasitukawo kudduka. Nga bamaze okukuba amasasi, OT yaddamu n'abalagira bakuba omulundi ogwokubiri, teekako omulundi ogwokusatu okakasiza ddala nti tewali n'omu asigala mu bulamu, n'okakasa bano abaali batunula nti ddala emmundu zaali zikola. Ng'amaze okubalagira okukuba emirundi egyali giwera 3, yadda ku bakyala be yali agambye okutunula n'enkaliriza n'abategeeza nti batendereze ekyo kye baali balabye. Omu ku bakyala abaayogera bino yategeeza nti yalaba mutabani we omukulu, nazaala we, ssezaala bwe teekako ne bbaawe nga bagenda mu maaso n'okuttibwa. Kigambibwa nti mu kitundu ekya Ayugi kyokka abantu abali eyo mu 3 be battibwa, nga muno mwalimu n'abayizi b'essomero abaali bawera 6 abaali baggiddwa ku Atyaka Technical School. Ti kyokka mu kulwanagana mu Atyaka Trading Center ateekako ne mu nkambi ya Atyaka, abantu bangi nnyo abattibwa abatabalibwa na kubalibwa. Ekikanga bwe kyaliwo mu 1995 ngena ku 2 April kino kye twogerako tekivanga ku mitima gy'abantu abawerako nga bangi bakitwala okuba nti kye kikyasinze okubeera eky'obulabe. Wabula Vincent OT gwe twogerako konti y'ensi yonna yamuggyako emisango nga kigambibwa nti ono yafa.
Okusinziira ku Kwoyero eyali omu ku basajja ba Kony wabula nga yakwatibwa amagye ga gavumenti eri mu buyinza kati era ng'atemeza amabega wa Mitayimbwa, yategeeza nti mwaka gwa 2008 wabalukawo obutakkanya wakati wa General Joseph Kony teekako ne Lieutenant General Vincent Otim. Mu kaseera ako Opiyo Makasi ye yali Director of Operations bamuyite Director w'ebikwekweto. Kwoyero yategeeza nti Kony yali tabeera wamu ne Oti, ng'Oti ono ye yali abeera ne Opiyo Makasi yali Director of Operations. Olunaku lumu mu mwaka gwa 2008 Kony yasindika Lieutenant General Vincent Oti, Opiyo Makasi, Otim Records, teekako Ben Anselm yali Brigade Commander owa Odongo Brigade bagende mu kitundu ekyali kwamba mu Western Equatoria mu ggwanga lya Sudan. Ngino waliyo enteeseganya ez'emirembe ezaali zigenda mu maaso. Bano nga bamaze okugenda, Kwoyero agamba nti yali asuubira nti Kony agenda kubagoberera, kyokka si bwe gwali. Kony kye yakola yasindikira Oti obubaka n'amutegeeza nti akomewo e Galamba National Park mu ggwanga lya Congo. Kwoyero era yategeeza Oti nti Kony ono yalagira aidi we Otto Ogwenge teekako ne Abdema Abuk okubeera nga balondamu abamu ku bakuumi be babateeketeeke babeere bulindaala. Oluvannyuma nga abamagye bano bamaze okuteekebwateekebwa, Kony yawa abaduumizi be ebiragiro eby'okubeera nga bakwata abakuumi ba Vincent Oti babaggyeko n'ebyokulwanyisa byabwe. Kony era bakomanda yabawa ebiragiro okubeera nga bateekateeka ambush bakwata Oti, Otim Records, Ben Anselm bwe baba nga bava eri kwamba. Mu kaseera ako, Kwoyero agamba nti ebiragiro naye eby'okumukwata byagenda okujja ng'ali ne Kony. Ono baamukwata ne bamusiba akandooya, ne bamuyisaamu omuguwa mu kifuba bateekako n'amagulu. Ono bamuteekako ekigoye ekiddugavu ku mutwe, ne bamusibira wakati ku mpagi y'akasiisira. Kwoyero agamba nti Vincent Oti bwe yakomawo, mu bwangu obw'ekitalo baamukwata ng'ali ne Otim Records teekako ne Ben Anselm. Bano nga bamaze okukwatibwa baatwalibwa Kony gye yali abeera. Kwoyero yategeeza nti nga bano bamaze okukwatibwa era amawulire ne gagwa mu matu g'Opiyo Makasi eyali Director of Operations yasibamu ebyanguwa n'akwata mukyala we ne badduka. Kwoyero agamba nti nga ye akyasibiddwa ku mpagi y'akasiisira, Vincent Oti yatwalibwa mu kifo ekirala. Era nti abakuumi be nabo nga bamaze okuggyibwako ebyokulwanyisa, bakyala ba Vincent Oti bonna baakwatibwa ne batwalibwa ewaka wa ADC wa Joseph Kony nga ye yali Otto Ogwenge. Olunaku olwaddako okusinziira ku Kwoyero, agamba essaawa zaalinga 3:03 ez'ekiro agenda okuwulira amasasi agavuga nga gava mu mmundu ekika kya PK. Era yakitegeera luvannyuma nti amasasi ago ge yawulira baali bali mu kutta Vincent Oti. Nti nga wayiseewo akaseera, ono agenda okuwulira amasasi amalala nga gavuga nga gava mu mmundu ekika kya PK ne SMG. Wabula ate go gano baali bagenze kukwata omu ku bakomanda ayitibwa Aimaga. Kigambibwa nti Aimaga yateekawo embeera ey'okugaana okumukwata bw'atyo n'agezaako okudduka kyokka ne bamukuba ebyasi byamutta. Wakati mu kumukuba amasasi, abamu ku bamagye balala nago gaabakwata ne bafa. Ne escort wa Kwoyero ayitibwa Okwere yali ava mu disitulikiti y'e Padel y'omu ku baakubwa amasasi ago ng'ali mu kasiisira mwe yali era ng'ono gaamukuba mu bisambi. Kwoyero yategeeza kkooti nti ye mu kasiisira ako yabeeramu paka ssaawa 10 ez'ekiro. Era olunaku olwokubiri Joseph Kony, escort we Lieutenant Kano Binane, nga kw'otadde muganda wa Kony Oranya ne ADC Ogwenge teekako Ochan Labong, we bajja ne bamusisinkana.